Abakkiriza bakedde ku kigo kya St Mary Immaculate Centenary ekireka okwetaba mu kukuza olunaku lw'ekigo kino. Emmisa ekulembeddwa mu Ssaabasumba eyawummula Augustine Kasujja. Ono alaze obwennyamivu olw'enguzi esusse kyokka ng'esinga kwenyigirwamu abeefuula nti ate be bagirwanyisa. Buli omu ayagala kwogera ku kulwanyisa corruption. Buli omu ayagala kulwanyisa violence naddala mu maka. Naye ate abasinga obungi bali mu corruption. N'abo bennyini abakyogerako. Okwelumaluma okususse naddala mu bannabyabufuzi, Kasujja abakubiriza okutabagana ne be basowaganye nabo. Abakyawagana kati baddemu okutegeeragana. Siwogera ku luguudo luno kinnawattaka kyokka naye tulowooze ku luguudo lw'omutima gwaffe. Oba waliwo eyakyawagana ne munne, kyekiseera eky'okuddamu okutabagana. Buli omu asonyiwe munne ate amwetondere. Ekitambiro ky'emmisa kino kyetabiddwako bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakulembeddwamu akulira ekibiina ky'NUP, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono naye akkaatiriza ebigambo ebyogeddwa omubaka wa Paapa eyawummula. Atusabye ffenna okwekuba mitima, tusonyiwe abo abeetaaga okusonyibwa, naffe twetondere abo be tulina okwetondera. Naye nayongera n'atukubiriza okwewala ekintu ky'obubbi, okwewala obulyake. Kyagulanyi asabye bannaddiini okwongera okusabira abakulembeze naddala abali ku ludda oluvuganya olw'okusoomooza kwe bayitamu. Ategeezezza nga bwe wakyaliwo abantu abakyavundira mu makomera nga basibe ku nsonga za byabufuzi. Bali mu makomera awatali musango, abamu nga n'okubatta balina obbakaka okukkiriza ebisango ebijweteke. Mubase musaala zammwe. Ffe tulwanyisa mazima. Mazima ky'ekyokulwanyisa kyaffe kye tulina. Tetulina mmundu, tetulina byambe, twesiga Mukama. Abamu ku bakulembeze abeetabye mu kusaba kuno beefumiitiriza ku bubaka bwa Ssaabasumba eyawummula. Atukubiriza nnyo nti nga bwe tugenda mu nnaku enkulu tulina okukoza ekintu ky'okusonyiwagana n'okwenenya. Era ayogedde nti mize mingi egiri mu bantu tuyimanyi obuteenenya ne tusigala mu kwekangabiriza. Ekyo nno kintu kya buntu bulamu. Naye bannaddiini be balina otukulembera bavaayo ne bakyogerako olw'enguzi eyo kituyambira ddala enguzi eyo okuggwawo. So abakulembeze naddala mu maddiini be bakugu abasobola okumalawo enguzi batukulembera kuba tuba tukolera mu Katonda, enguzi teyinza butaggwawo. Mu sizoni eya okunoonya akalulu, abantu babulaggwangana mu bulago. Nze ndowooza nti ogwo gwe mulamwa gwabadde ffe atuwa nga bannabyabufuzi nti tusonyiwagane, tunoonye akalulu tukanoonye mu bulungi. Ku mukolo guno abaagalana emigogo 12 bagattiddwa mu bufumbo obutukuvu. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu.